Emisota gitegeeza ki mu birooto? Lwaki tweyolekerwa emisota? Emisota gina makulu ki? Akati lwaki buli muntu alaba omusota? Kyokka ng'ate emisota gino gituddemu obuyinza obw'enjawulo. Waliwo abagiroota nga balaba bannaalongo, waliwo abagiroota nga kitundu kya mayembe ga kika kyabwe, waliwo abagiroota nga kitundu kya bulongo. Kyokka ate waliwo omusota gwo buli muntu ng'ateekeddwa okulaba ku musota. Twagala tusooke tulabe ku musota ogwo. Omusota ogusookera ddala ozaalwa nagwo. Era abantu abasinga obungi bwe batambula ku basawo babakuba emyeso. Simanya olina muganda wo, olina gwe wazaalibwa naye. Okitegedde? Ekyo kyafuukanga kyekwaso, kyafuukanga kulaamuwaaka, kubanga ekyo kimanyikiddwa nti buli muntu azaalwa n'omusota, buli muntu tazaalwa yekka, buli muntu azaalwa ne muganda we. Kyokka ate taba muganda wo omu, baganda bo baba babiri ggwe b'ozaalwa nabo. Naye baganda baba babiri abantu abasinga tebabamanyi. Okitegedde? Kyokka ekyo kyafuuka kulaamuwaaka nti oyina muganda wo gwe wazaalwa naye. Kakati nno ono gwe balagudde n'adda eka n'abuuza maama we, wamma wanzaala naki? Maama n'agaa sirina kye nakuzaala nakyo. Oba oli n'ateeberayo n'afuna omukisa n'abuuza maama we, maama buli gye ntamulaba ngamba nazaalwa ne muganda wange, maama wannimba. Bw'aba yazaalwako n'amazzi bamugamba nti kituufu amazzi gaali mangi nga nkuzaala, oyo ye mayanja. Okitegedde? Oba oli ne bamugamba nakuzaalirako ejjinja, boli ne bamugamba nti nakuzaalirako ekintu nga kiringa omusota. Byonna ne biwulirwa. Naye si buli muntu nti mbuzaale bwe balina kye baalaba. Si buli muntu nti mbuzaale bwe ayina ekirabibwa. Abaana abasinga azaalwa yekka era nga bwe bazaala bulijjo n'osindika omwana n'omuzaala. Ate abamu n'azaalwako amazzi, ng'oggyeko gano amazzi g'ensundwe, kubanga waliwo amazzi ag'ensundwe agagamanyikiddwa, ago go tegalina makulu. Ne waliwo amazzi ate agalaga mayanja agazaalwa n'omwana. Ate ne wabaawo ejjinja, ekyo nakyo kitundu kya muganda wo. Ate ne wabaawo nti namuzaalirako ekyewalula, ekyo nakyo kitundu kya muganda wo. Kyokka si buli muntu nti azaalirwako ebintu ebyo. Kyokka wadde si buli muntu, naye omuntu yenna omulamu azaalwa ne muganda we oba baganda be. Kati awo engenda okujja. Omuntu yenna suwaddiru mutasubwa azaalwa ne muganda we ye mwana ow'emabega. Kati kiri kyafuuka nga kulaamuwaaka buli woyita, olw'okuba weeyolekerwa abalongo, olw'okuba olina abaana boolaba, olina omwana gw'olaba. Kati okulaamuwaaka olina kugamba wazaalwa ne muganda wo naye n'atamunnyonnyola. Kati oyo ye muganda wo mutasubwa. Buli muntu yenna mu nsi wano alina muganda we, oyo ye mwana ow'emabega. Kati oyo ng'omutadde ku bbali, buli muntu yenna mutasubwa ng'oggyeko bino ti oli yazaalibwa n'amazzi ate nze saazaalibwa nago, wabula omwana omulala owokubiri mutasubwa, lwe lulera. Bulijjo nno tebamanyi abantu, lwe lulera era gwe musota. Fasiti nga tonnaba kuloota buyinzayinza bwa misota mirala nti baba nnaalongo ba mayembe oba balongo. No, buli muntu yenna alina omusota gw'alaba. Oba oli wa kusamira oba toli wa kusamira, buli muntu yenna alina omusota gw'alaba, lwe lulera. Okitegedde? Olulera mwana, olulera mulongo. Okitegedde? Olulera mwana, olulera mulongo. Era olulera lwe luvaako omuntu okubulwa ekyokulya mu nsi. Kuba olulera olwo lwe luba lwakulera mu lubuto. Olulera olwo lwe luba lwayitangamu emmere yonna gy'olina okulya. Era olulera lwe lunuuna amazzi mu kisundwe omwana mwakulira, oba kitwandiise ekisawo. Ekisawo omwana mwakulira kiba kijjuddemu mazzi. Amazzi ago omwana mwakulira mwe mubeera ebirungo ebiyimirizaawo omwana. Era olulera olwo lwe luvaako ensiwasiwa oba emisiwasiwa emingi emiyitirivu egiba nga akatimba egyetooloola
ekisawo ekyo omwana mwakulira. Kisawo kibanga eggi erigenda oba expand kyeki eggi erigenda lyerega buli lwokula naye nga ekisawo ekyo kiba kirimu amazzi ago omwana amala kuganywamu ne gaggwamu ne musigalamu amazzi agatalina makulu, era amazzi agatalina makulu mu nsawo eyo kasita amazzi ag'omugaso gaggwamu gali ag'ebirungo oba emmere y'omwana gaggwamu, omwana aba takyalina kyayagala mu lubuto okuzaalibwa kuba kutuuse, kuba mu lubuto muba temukyalimu kike. So amazzi ago gakola enfissi gaabika omukazi ng'azaala, gaabika abamu y'ensundwe esooka ng'omukazi agenda okuzaala, amazzi ago agaabika ate si ge ag'amayanja malala. Okitegedde kati kye bayita ensundwe. Amazzi gali nga gaweddemu omugaso ge gasooka omwana okufuluma. Okitegedde? Bwe twogera ku lulera oba ku mulongo oyo ndowooza tuyinza n'okusulawo. Olulera singa mu famire oba mu nnyumba mubeeramu amabanja, tugambe nti oba ebiyitira mu byewalula oba omulongo eyewalula abanja mu famire omwo, ebiseera ebisinga obungi musangamu abakyala abamu ng'afunye olubuto, olulera ne lwezinga omwana yenna ne lumusiba, era abaana abo batera okufa bw'obanga tomwanguyidde. Akati era omukyala oyo ng'onojja olulera mu mwana oyo batera okukozesa ekisanja ku lubuto lwe okusobola okutula olulera olwo, era omukyala oyo akozesebwa emikolo egy'okugabula amagi ndowooza mumanyi ebigalya, amagi n'amata. Aba mulongo ddala nga ye munyiivu mu famire omwo. Akati olulera olwo lusuulibwa kumu oba lufugikibwa kumu n'omwana w'emabega. Omukazi singa aba amaze okuzaala bafugika omwana w'emabega n'olulera lubaako. Akati bwe tutuuka mu mbeera z'okuteekerera lubaale oba okusamira lubaale oba tugambe nti omulongo kizza akubanja oba akubanjizza w'aliira oba w'anywera, noga nti nteeka wali amata nga gabula omulongo kizza, amagi tegalina kubulako. Era ne wamayanja bwe kityo, mayanja wabanga yakuyise amagi suwa ddiiru, so nga mayanja teyeewalula. Mayanja atambulira mu bw'amazzi oba obw'omugga, mayanja atambulira mu bw'ensolo okugeza kkapa, kugeza engo, empologoma, enkima, enfudu n'ebirala. Oyo ye mayanja. Mayanja teyeewalula, wabula mayanja ayita ne muganda we eyeewalula, ye magobwe. Era tosobola kugabula mayanja ne weerabira amagi. Mayanja ow'omu nsolo alya ennyama, oluusi yansikya, bagiwanika waggulu ku kati, wansi n'oteekawo amata n'amagi. Ennyama y'owaggulu etegeeza abalongo bano abataagula, gamba ng'empologoma, engo, kapa bwe bityo, ennyama y'owaggulu. Mayanja asobola okujja ng'akusaba ebibala, era baddira amenvu oba ffene, ebintu ebiriibwako enkima ne babiwanika waggulu, wansi era n'oteekayo amata n'amagi. Amagi gaba ga mulongo magobwe yeewalula, ate amata g'abaana bonna bayita nabo abatannayiga kweriisa, kwenywesa, ge mata ago, kuba tubeera n'abaana abakulu be tulaba, ate n'abato, ate n'abawere mu birooto nga twebase. Akati tosobola gabula kizza ne weerabira magobwe, bayita babiri, naye akabonero ako kali ku lubereberye olw'ekintu nga kizaalwa, ti omukazi bw'azaala omwana owookubiri afugikirwako olulera. Kati suwaddiiru abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi balina omwana gwe balaba myaka 8, myaka 10, myaka 13,
oyo ye mulongo kizza. Akula okula, okula akula. Era mwe muva ekintu kye tuyita kisiikirize. Okula kikula. Luli wali mumpi kati n'otambula ng'ekisiikirize olaba kimpi, n'owanvuwa era ekisiikirize olaba kitambulira mu sayizi yo. Era mwe muva omulongo kitooke. Okitegedde? Era mwe muva okuloota abasezi nga bakugoba, kubanga abasezi baserera mu nsuku, abamu bagamba ku ndagala, abamu bagamba ku nzija. Ekyo nno bw'oloota abasezi, abamu akwata akanyama oba kali mu quarters n'akatwala mu lusuku n'akateeka waggulu ku muziŋŋoonyo, wansi n'agabulawo amata n'amagi. Awo oba oli mu kugabula olubereberye lwo, wali ng'ozaalibwa baafugika wa muganda wo, ti baamufugika mu lusuku. Okitegedde? Kati awo wava akatuntundu k'omuzzukulu okutwala akanyama ku kitooke n'akateeka waggulu ku miziŋŋoonyo, kubanga omulongo oyo aliira waggulu. Era omulongo oyo yavaako ekibonerezo kyakuba abantu abamu abasera b'owulira abaddukira ku ndagala be muwulira ng'enjogera bw'ebeera. Okitegedde? Kati aliira waggulu. Era otekawo kanyama ako mu kyo kikyobeera otaliza. Obeera otaliza omulongo oyo obutakutta, obutakunona, kubanga muganda wo. Muganda wo y'okkunona okutwala ye gy'abeera mu lusuku, gwe kuba kufa. Kubanga mu lusuku oba ku kitooke wafugikibwa omwana oyo. Kati omwana oyo buli lw'omwerabira muganda wo, y'abeera alwana kukutwala gy'ali. Ate okutwala gy'ali kuba kufa. Mu lusuku ye waziikibwa abantu, ye wasimibwa entaana, so nga naye yafuuka dda ettaka. Era bwe muteeka omwana owookubiri ne mumufugika ku kitooke, abikkibwako ebisaaniiko, emigogo, ne kivunda, ne kifuuka ettaka. We wava akabonero ke bayita akakitaka kya nawansi nti mulongo. Okitegedde? Kitaka kya nawansi. Kitaka kya nawansi ge maanyi agali wansi agava mu bw'ettaka, agasinga okutusitukiramu oba agatulaga empaama eya buli budde. Omulongo oyo yatusiza amaloboozi mu buli angoozi zonna ez'obujjajjaffe, ye muganda wo. Kyokka omulongo oyo wa bulabe. Okitegedde? Ye bw'ayagala okulya nga tomutegeera, atwala ggwe. Kye kitugabuza ennyama ew'omulongo kizza oluusi mu mbuga ye oba mu bituntundu ebirimu ebitooke. N'olwekyo omulongo azaalwa naawe tali omu. Abalongo abazaalwa naawe abatakubwako kalulu, mulimu omwana oyo owookubiri nga yavaamu omulongo kizza oba ekyana ekyekyejo. Omwana omulala ye mulongo magobwe. Okitegedde? Olulera kye kintu omusota abantu gwe balaba, oba onoosamire oba toosamire, oba oli senkulu oba toli senkulu, oba oli nankulu oba toli nankulu, suwaddeeru abantu balaba omusota ogwo. Kati ye mwana oyo owookubiri. Kakati awo nga tuvuddewo, omusomo guno gwonna guvudde ku mukyala nga alina ekirooto era nga mwenna kibakwatako. Yaloose ng'alina gy'alaga, ng'ali n'omukyala batambula ne basanga amazzi oba engeri y'akayanja. Ne wavaayo omusota. Mukazi gwe ogamba nti ne gukukwata. Wagenze wadde omanyi omusota guli gumu wagenze okulaba nga giwerako, ne gikukwata ne gikusika ne gikusuula mu mazzi. N'olajja nanyo ne gikusuula mu mazzi, wagenze okulaba nga ate olaba abaana ndowooza kato ne waswa. Okitegedde? Akati kye ki? Emisota okkusika okkusuula mu mazzi katuntundu akabadde oba no katusooke tuddeyo emabega wano nti nga ntambula n'omukyalo. Omukyalo oyo mweso. Omukyalo oyo yabadde ayitaba ebitundu bibiri, ekitundu eky'omuzimu n'ekitundu eky'amaama Nnaalongo, ng'akutwala akulage ebyammwe gye byabulira. Ebyammwe ebisinga obungi Mukasa y'abirina, biri Buziba. Tebiri Buziizi, tebiri mu Mpompogoma, wabula biri Buziba ewa Mukasa. Ebyammwe biri ku mazzi. Bajjajja mu lubereberye baali basese, baayita ku mazzi
olukalu baasengako olusenge naye nga obutuuze bwabwe bwali bwa ku mazzi. Kati maama ono kikyagezaako okulaga? Maama ono akulaga kati gwe mukazi gwe lubaale akuluma, lubaale akubanja. Kati maama ono avuddeyo ng'ow'ekisa. Maama ayitaba ebitundu bibiri, kitundu kya jjajjaawo omuzimu n'ekitundu kya maama Nnaalongo. Mutambula mulina gye mulaga. Omanya ddi nti jjajjange avuddeyo okundaga ki kyendi, obyawula ddi? Kati wuliriza, kati akatuntundu kano abadde akututte akulage ebibyo gye biri era gwani era olina kukola ki era obanjibwa ki. Kati bwe mutambudde ne maama ne musanga amazzi ne wavaayo omusota ogubadde ogumu ne gifuuka emisota. Akati ne gikusika, okukusika mweso n'emisota mweso. Emisota gitegeeza ebituntundu bya lubaale eby'obujjajjaabwo ebitudde mu bituntundu eby'obulongo nti lubaale oyo atudde ku bulongo, atudde ku butonzi, atudde ku lubereberye. Okitegedde? Kati emisota okukusika okusuula mu mazzi ogwo mweso, n'olwana najjo ng'otidde nnyo ogwo mweso. Okitegedde? Ogenza okulaba nga wavaayo abaana babiri, Kato ne Waswa. Kato ne Waswa kye ki? Kato kabaka bulamu, Waswa kabaka ndawula, amazzi kabaka mukasa. Bwe busatu. Lubaalewo atudde ku masiga asatu ge bakulaze mu kirooto. Omukazi okutwala kubadde kukuwalaawala, kukutwala kukulaga gwani era olina kukola ki era olina kuyita mu kkubo ki. Misambwa ki emikulu oba mpagi ki enkulu ezisinze okusimbamu nnyo oluseke oba eriiso, oba ezisinze okusimbamu ennyo olukongoolo oba olunwe? Nti kabaka mukasa ge mazzi, kabaka ndawula ye Waswa, Kato ye kabaka bulamu. Omweso gwo gwonna guvudde mu mazzi. Nti emisota bwe gikuwaludde ne gikusuula mu mazzi, wavuddeyo Kato ne Waswa. Kato ne Waswa bavudde mu mazzi, ekiraga nti Mukasa ye nannyini buyinza bwewammwe. Gwe musambwa omukulu, ye kabaka omukulu nga batudde ku mwaliro gwe gumu ne kabaka ndawula. Okitegedde? Mu kyo otegeera ki? Kato stands for kabaka bulamu. Bw'oba onootereeza ebintu ebyo olina okusooka n'omanya kabaka bulamu ly'eddaala okusobola okutuuka ku bino ebiri waggulu. Ti olina kusooka kubikka kabaka. Olina ekitundutundu ekya kabaka ndawula, kabaka w'omusaale nnyo, okusobola okumumanya atudde ku mwaliro gwe gumu ne kabaka mukasa. Kakati ono omukyala nze nsuubira okuba nti bye tunnyonnyola bw'aba tabitegeera alina okubiddamu n'abiddiŋŋana enfuna n'enfuna. Neffe tumanyi nti jjajjaawo aba awulira ebintu bye twogera era ye n'ajjamu n'amanya nti ojja kutegeera ekituufu ne bwe bunaaba ddi. Kye tukugambye bw'okivaako oba ogenda kuwanga tto. Kati lubaalewo talagulwa, lubaalewo si wa ku musawo wabula lubaalewo wa nsozi wa mbiri. Lubaalewo olina kugoberera bubaka okusobola okumutuukiriza. Era lubaalewo alimu ebituntundu by'okumanya ebiwerako. Sinakindi oyinza n'okuba nga oloota nnyo ng'oli ku masomero oba ng'oli ku ssomero osoma oba ng'oli ne banno be wasomanga nabo. Kati amasiga agasatu geetaaga kumanyaako. Pakati goyinza okwebuuza amazzi ge bansuddemu onaŋŋamba Mukasa, ate Mukasa nga simulabyeko. Kali kaba kabonero nga mweso gumaze okusoma ti obwakabaka bw'amazzi bwa Mukasa. Obwakabaka bw'amazzi bw'osanzeemu emisota egikusse ne gikusuulamu. Bwe gimaze okukusuulamu ne gikuba omweso, Kato ne Waswa ne bavaayo. Okitegedde? Kati mu kyo ggwe mu kyo olina ebyokumanya ebitali bya ku mukeeka wabula ebyokuzuula oba okulambika mu nnambiko zaabyo okusobola okubimanya. Lubaalewo oyo atudde ku bulongo, lubaalewo oyo atudde mu busatu, lubaalewo oyo talagulwa, lubaalewo oyo tategeererwa, lubaalewo oyo tayenjeezebwa, tazunzibwa, kubanga omwaliro mwatudde gwa waggulu gwa lubereberye. Okitegedde? Oluvannyuma lw'akafirimu ako ogamba nti wagenza okulaba nga amazzi gavuddewo nga gabuze, buli kimu nga tokyakiraba n'emisota nga tokyagiraba. Ogambye nti n'ozukuka ng'otidde. Akati firimu eri ludda wa? Mu kirooto kino kyonna n'emisomo gye tusoose, firimu
eri ludda wa. Njala tuwulize bulungi nnyo ka firimu buli omu yeetereeze waali kubanga kano kajja kuba kakwata ku buli muntu ali ku lubaale amuyita. Okitegedde? Kati kafirimu ako bwe kamaze n'azookukawo naye bwazzeewo nga yeebuuza kiki kino lwaki ntidde nnyo bwe nti. Agenza okulaba nga alaba ateekateeka kugenda waka. Yeeteekerateekera kugenda waka. Kati firimu etandika. Bw'atuuse waka asanzewo babiri asanze beeteekerateekera kugenda mu ndongo. Era ne bateesa ku ngoye ze balina okwambala nga balina kwambala byeru waggulu nga bataddeyo waggulu nga basibyeko akatambaala akaddugavu. Kati eyo ye firimu. Kati olugendo bamaze oddukusomera. Bateekateeka kugenda mu ndongo bwazze ewaka. Kabonero akategeeza nti ensonga zino zeetaaga ozzeka osobole okutuukiriza ebikubanjibwa mu kika. Ebikubanjibwa bye bino nti asanze beeteekerateekera kugenda mu ndongo babiri kwali n'abalala. Engoye ze balina okwambala za white. Ku mutwe waggulu balina kusibako bulaaka. Engoye za white ke katuntundu ke tukugambiddemu wali amazzi ge bakusuddemu bwe bwakabaka bwa Mukasa. Akatambaala akaddugavu gwe mweso guli gwe bakuwadde mu ntandikwa. Emisota gikusudde mazzi n'olaba kato ne waswa. Kato kabaka bulamu, waswa kabaka ndawula, amazzi kabaka Mukasa. Kati mu katuntundu kanozze ewaka bakugambye ettandikira ku kino weenoonye bw'oti weezuule bw'oti ze sayinizi oba ye bbendera gye bakutaddeko nti okugenda ku ndongo mulina kwambala byeru waggulu nga musibyeyo bulaaka. Lwaki waggulu musibyeyo bulaaka? Nti omutwe omukulu mu nsonga zino oba eddala erisooka kumanya kabaka bulamu kusooka kujjawo kizikiza mu nsonga zammwe kuba kabaka ye nannyini kyo. Kyokka ekizikiza twakibasomesaako si kibi. Ekizikiza mwe muva byonna bye tulaba. Kizikiza kye kituddemu ebyama byonna. Kizikiza mwe muva obutonzi bw'ensi, mwe muva ebintu okukula mu kizikiza kubanga ebintu bimala kutondera mu kizikiza ate ne bisanga ekitangaala awo ne biryoka bimulisa oba ne byeyongera mu maaso. N'omuntu bw'ali muntu akula kiro, bimera kiro, ensigo zaasa kiro, ennimi z'ebimera zanjuluza kiro, buli kimu n'engo y'ekitooke emisana tolaba bwe yanjuluza kiro. Kye kizikiza. Kati omutwe omukulu bakugamba nti omutwe omukulu oba eddaala ekkulu kye kino kye mugenda okusiba ku mutwe ye riboni oba ke katambaala akaddugavu kamaamidde ebituntundu bya kabaka Mukasa ebisinga obungi. Ekitangaala wandibadde nakyo ne tosobola kulaba kuba nakyo tolaba gy'olaga. Omutwe mwe mutudde sense ez'enjawulo, omutwe mwe mutudde obwongo, omutwe mwe mutudde okulowooza. Kyokka omutwe gubikkiddwako akatambaala akaddugavu mugenda mu ndongo naye nga mulina kwambala byeru. Gwogenda naye ye babirye. Kati ndowooza ekirooto kino ekyokubiri kikujjiddeyo bulungi nnyo omweso nti emisota maama oli bwe mwali mutambula ne mutuuka ku nnyanja, maama tukugambye muzimu ate atuddemu akayinja ka maama Nnaalongo abadde akutwala kukulaga ye ggwani. Emisota ne gikuwalula ne gikusuula mu mazzi, abalongo ne bavaayo babiri, Kato ne Waswa ne tugatta obwakabaka bwa mirundi 3. Amazzi stands 4 kabaka Mukasa, Waswa stands 4 kabaka Ndawula, Kato stands 4 kabaka Bulamu. Ge masiga 3 lubaali wa mukatu kwatudde ag'obulongo. Abalongo bano balabidde mu kitundu kya buto awamu n'ennyanja. Kye kitundu ekyabajjajjaabo okuba nti tebasobola kukkiriza kufumbirwa, tebasobola kukkiriza kuba na maka, tebasobola kukkiriza kuba na bibyo. Era olwaleero ssente z'okola zonna kuŋŋaanyanga omanyi nti za kukola lubaale, okutabaala mu ngendo ez'enjawulo. Ssente si zizo kubanga bw'onoogaana n'ogenda mu maaso n'ekyokukola abaana bato tebakola. Otudde mu kitundu ky'obulongo omwana takola. Saawa eno emisambu egikutuddeko si mikulu ne bw'ogiraajanira nti okole ssente tegisobola kukuwa ebyo by'oyagala kubanga giyitaba kitundu kya buto. Ye lubaale atudde ku bulongo, ye lubaale ow'embiri, ye lubaale omubereberye, ye lubaale ow'obutonzi, ye lubaale atuddemu akatuntundu ka kabaka Bulamu nga ke kafuga byonna era nga gwe mutwe omukulu. Ke katambaala kano koolabye ku mutwe akaddugavu tolina kyojja kukola, tolina kyojja kutuukako, tolina future mu maaso ng'omutwe gwo gumaamiddwako akatambaala akaddugavu. Olina kusooka kumanya kabaka Bulamu, okumubikka, kutambuza ensonga ze, awo n'alyoka akuddiza
ekitangaala. Akatuntundu kababiri ekoolabye oyo ye maama Nandawula era yatambula ne Waswa. Maama Nabinene atambulira mu Bwannakato, Taata Kabaka Bulamu atambulira mu Bwakato. Kitegedde buli musambwa gulina maama abeera alina okutuula mu maka gaagwo, oba maama gwe tulaba mu maka g'omusambwa tugambe nti ewajjajjaffe Kiwanuka osangayo maama Naabawanuka, wajjajjaffe Bamuyana osangayo abakyala babiri, maama Nakayaga, maama Nakalalu. Bamaama abo mukyala wa jjajjaffe Bamuyana ye maama Nakalalu, Nakayaga mwannyina. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ewa jjajjaffe Ddungu n'osangayo maama Nakakande oba Nansiko. Okitegedde mu Bwamayembe n'osangayo bamaama, maama Nambaga, maama Nalubowa. Maka ga jjajjaffe Kibuuka Omumbale n'osangayo maama Nakibuuka, maka ga jjajjaffe Musisi Mutenzaggulu n'osangayo maama Namusisi, maka ga jjajjaffe Mukasa n'osangayo maama Namukasa, mu maka ga kitaffe Ggulu oba Ggulu oba Obwakabaka bwa Ggulu bwe bwa Ttonda n'osanga maama Nattimba, maka ga Taata Kabaka Bulamu n'osanga maama Nabinene ate oyo alina ne mwannyina Nanfuka, maka ga Taata Kabaka Ndawula n'osangayo maama Nandawula. Oyo nno yeeyoleza mu bitundu eby'amannya agawerako nga bw'olya nti maama Naabawanuka ye Nantaayi, kati ne maama atudde mu Bwakabaka bwa Ndawula nga Nnaalongo waamu ayitibwa maama Nandawula, ate mu Buchwezi n'ayitibwa maama Nakayima. Okitegedde mu Bwobulongo ayitibwa maama Babirye. Oyo ye mukulu wa Nakato. Nakato ayita balinnya lya maama Nabinene. Maama Nakayima ye maama Nnaalongo mu kitundu kya Kabaka Ndawula era yayita Bakatundu Kababirye. Kaliisa si ye bba wa maama Nakayima, Kaliisa ajjanga mwannyina kubanga Ndawula bw'akyala mu Bachwezi omukyala yamujja mu Bachwezi era eyavaako enjogera egamba nti ebigali, kubanga bakwata engali kwe bawewera olugali oba engali ndoza bwe ziba nnyingi ziyitibwa engali, bwe luba lumu luyitibwa olugali. Abachwezi bonna kwe baateeka ebirabo okubireeta oba amakula okugaleetera Kabaka eyali abakyalidde. Makula ago baamuweerako omwana ow'obuwala nga ye Nakayima. Okitegedde kakati amakula ago gonna gaali ku lugali oba ku ngali, gonna gaaweebwa erinnya nti ebigali kubanga gonna gaali gatudde ku ngali nti ebigali, era kwe kwava enjogera egamba nti bw'ogenda mu bibbo bawaayo ebigali oba ekigali. Era enjogera eyo terina kuvaawo kubanga twagisangawo. Abamu bagamba musimanyi ekigali kigalika biki, beegeziwaza ebigambo nga bye baatandikawo abaana abaalwaleero, beegeziwaliza ku bigambo bye basangawo eby'ennono nga tebasobola nabinnyonnyola byava ku ki, wabula omuntu okuva buve mu bbanga n'agamba ekigali kigalika gayite makula. Okitegedde kikyamu biyitibwa ebigali naye nga byava ku Kabaka Ndawula okukyala mu Bachwezi. Bw'ogayita amakula si kibi, bw'obiyita ebirabo si kibi, nga tugambe ogenze mu ssabo okwayo ssente oba amakula. Bwe gayitibwa amakula si kibi, bwe biyitibwa ebigali si kibi, bwe biyitibwa ebirabo si kibi. Njogero yava ku jjajjaffe Kabaka Ndawula. Mu Bachwezi tebasobola muyita Ndawula, bamuyita Ndahuula. Nolwekyo mu kituntundu ekyo tukikunnyonnyodde awo wava ekituntundu kya Bannaalongo. Buli nnyumba ogisangamu maama Nnaalongo, buli nnyumba ogisangamu maama Nnaalongo. Kakati mu kituntundu kino eky'Ababirye kye tubaddeko nti Babirye osanze bateekateeka gena mu ndongo. Babirye katundutundu akayitaba ennyota mw'otambulira eya Kabaka Ndawula. Kati awo otandise okwezuula bagenda mu ndongo, endongo sitandi zifo basereebu. Okitegedde endongo sitandi zifo basereebu. Wali wabadde otambula ne maama mu paati E n'akutwala okukulaga weezuule eggwani, bwe mwatuuse emisota ne gikusika ne gikusuula mu mazzi ne bagamba nti Obwakabaka bwo n'ebibyo byonna olina Birumba Ssese.
okitegedde bw'omala okumanya kabaka bulamu wano ekiddako ssese ogenda onoona ebyebuziba kabaka bulamu bw'omala omutegeera madala ago n'ogayitamu ng'akusindika essese nga bata omuzimu gwa jjajjaawo oguli ebuziba oguli essese kabaka mukasa gwe yakwata ng'ogenda ogunona kati gyemisota gino kusuula mu mazzi ogwo mweso nti ebibyo biri ssese kati nti era essese ogenza okulaba ebituntundu by'obuyinza bwo byonna okutereera okutereera oliwunzika otegedde obwakabaka bw'essese naye ono kato gwe mwesa omukulu gw'olina okusooka ke katambaala akaddugavu akali ku mutwe gwo nti olimala kwejjako kazikiza olimala kwejjako katambaala ku maaso olimala kwejjako ekiddugavu ekimaamidde ekyeru tolitereera okujjako ng'otegedde kabaka bulamu tolitereera okujjako ng'otegedde emigenzo gya kabaka bulamu tolifuna ssanyu tolifuna fyuca tolifuna bya buwangaazi bya nsibo okujjako nga wejjeeko ekiddugavu ekiri ku mutwe gwo awo enno yambalwe ebbala eryeru erya jjajjaffe mukasa kakati tudde ku paati eno bbi gye tubaddeko mugenda mu ndongo mwetegese mwambala byeru ku mutwe kumusibyeko ekitambaala ekiddugavu mugenda ne babirye naye kati atandise okulaga omweso osanze babiri agenda ku ndongo kati bw'omala okumanya ekiddugavu ekiri ku mutwe ye kabaka bulamu omaze omubikka biki babiri agamba tugende mu ndongo endongo standi zifo baserebu endongo standi zifo bakyakaze endongo standi zifo jjajjaffe bamweyana akati bw'olimala okubika kabaka oddako butereevu kugenda wa jjajjaffe bamweyana kumutwalira bibye mu ebyo mulimu ekikapu ekiriko ensansa esusumadde enkofiira eriko ensansa esusumadde effumu lya jjajjaffe bamweyana ekutiya ya jjajjaffe bamweyana ekikapu engabo ekanzu bwe bityo obitwale wajjajjaffe bamweyana yendongo babiri gy'olabye akwata balaga tegedde njala tweyongereyo n'okumanya okitegedde okuyitibwa kwa lubaale ate n'amakulu agali mu bintu ebyenjawulo twayogedde ku misota twogedde ku katambaala kaddugavu twogedde ku nnyanja twogedde ku balongo ababiri ebintu byonna nanze nsuubira okuba nti mbuulira mugezi era ebintu bino oba tubitegeera kuba twogerera oluusi mu lulimi lubeera luwanvu ddiŋŋananga odi eno kuba ekkwatako ne bw'oliba tolabye nze ne bw'oliba otambuza nsonga olitambulanga n'okumanya n'omanya obuyinza wawoogwa ggwe ye ggwe ani okitegedde kubanga embiri nnyingi ebifo by'obuwangwa bingi ebifo ebitambulizibwamu obulongo bingi ebifo ebyatula olubereberye oba embiri oba ensozi oba ebifo ebitudde ku bulongo bingi tekitegeeza nti olw'okuba nkunnyonnyola nti olina kunoonya nze nedda bino tusomesa nsi bingi bye tuweereza ku YouTube kuno abantu ne basoma ne bayiga ne batambula n'okumanya naye nga tekuliiko kintu kiraga nti nkunnyonnyodde bino noonya nze oba nsangibwa wano nedda tusomesa ensi abantu bave mu bubuze abantu bategeere bye bateekeddwa okukola okitegedde bantu bakole bamanye bye bateekeddwa okukola n'olwekyo mwoyo gwa nsi so tetubasomesa oba sikusomesa nga nkulagirira gye mbeera sikusomesa nga nkugamba nti bino nze mbitegeera sikusomesa nga nkugamba nti bino nze njo bikola sikusomesa nga nkuwa mateeka sikusomesa nga nkugamba nti oteekeddwa okunoonya bw'onooba tonnoonyeza teri mulala amanyi teri mulala ategeera teri mulala amanyi lubereberye teri mulala amanyi bulongo bwa lubereberye nedda ekyo nedda si bwe kiri awakula ennume tewakula emu abantu bangi nnyo abakoze olubereberye bantu bangi nnyo bebase mu nsozi omwo ne batuuka ne basiibulwa ng'asobola bulungi nnyo okulaba obubaka bwo buno n'akunnyonnyola n'akutetenkanya n'akubuulira nti kati kola kino n'olwekyo abamanyi mwebali mu Uganda wano abategeera ku lubaalo oyo ow'olubereberye n'olwekyo tubasomesa bino ebitaliiko nti bw'otajje gye ndi teri mulala amanyi bw'otajje gye ndi ojja kuba ogenze ku wangatto no tubasomesa tubagamba nti bw'ova ku byange ng'ogenda ku wangatto so si ti bw'oligende walala tolitereera nedda ebifo ebituddemu obuwangwa buno naddala ebituddemu omwaliriro guno ogutudde ku lubereberye mwebiri mu Uganda wano nga n'ebimu tebimanyikiddwa kubanga si buli kifo wekiri nti omuntu ajja kukimanya tumanyako ebitonotono ebisaamusaamu naye nga ebifo bingi abantu bamanyi ate abantu balina ebifo ate abantu balina abantu battaanya ensonga eyo ez'olubereberye n'olwekyo tukusomesa nga abasomesa ensi tukusomesa nga abajja okuzaala abaana
nti mmwe abatamanyi ababuyabuya ababuyisabuyisibwa naddala amadinidini gano bya bulokole byaki olaba amadini gakukkako ne gakulimba ne gakugaa nti tulizukira ffenna tulizukira ffe oba mu kiseera wakyani simanyi ku lw'oluvannyuma wakyani bwe bityo oba mu kifaananyi kya Yesu oba ku lw'oluvannyuma ekyo tekiriiyo. abantu bazuukira buli lunaku okitegedde bantu buli lunaku bazuukira muntu bakuziise ofuuse ettaka waliwo be baaziika mu myaka giri nga n'eddiini tennajja nga baafuuka ettaka nga ne we bali baazimbawo we bali baakolawo oluguudo we bali baakolawo amakolero we bali waliwo bibira kitegedde nga tebakyalina mu ttaka muntu alina ebiseera byamala mu ttaka bantu bakola training ez'enjawulo waliwo abaakola ebivve abaddanga ebisolo n'olaba oli nga azaaliddwa n'amannyo nga gayiseemu ng'alinga engo kitegedde waliwo abantu abazaalibwako emyoyo egyesulise abaana bayiika endusu baana balina amaaso ageetunuddeko ku nnyindo abaana batunula ng'ebizeezengere okitegedde abo bonna babbulukukirwamu ebintu ebyaliwo waliwo abantu abakola ebibonerezo ebitagenda kuggwaawo nga yasibwa mayisa kati nga buli lwabbulukuka abbulukukira mu mwana wo omwana n'atunula ng'ekizezengere n'atunula nga zzolo omwana n'alabika ng'ensolo waliwo ebisolosolo ebyenjawulo ebirabika mu kiro kati ebintu bingi nnyo ensi eno teriiko kintu kipya ensi eno buli ekiriwo kyaliwo gwe buli kyolaba kyaliwo buli kimu just tukola saako engeri obulamu gye butambulamu ebintu engeri gye bisaanawo engeri ebintu gye biddamu ku nsi engeri eyo yeewuunyisa ya njawulo n'abasomye saayansi ekyo tebasobola kukinnyonnyola baprofesa basomye ne basoma naye tebasobola kunnyonnyola ku nsi eno balina magezi masome balina magezi makoppe agamasome ag'abazungu ge baleeta ate ffe tulina magezi amazaale ag'omunda kale oli ne waba asomye nga profesa tasobola kunnyonnyola kintu kino nti ebiri ku nsi byonna si bipya omuddo gw'olaba ku nsi teriyo mupya buli muddo gw'olaba gwaliwo buli muwogo gw'olaba yaliwo buli muntu gw'olaba yaliwo buli kimu ky'olaba kyaliwo teri kintu kifa ne bw'oyokya ennyama n'ogifiirako waliwo bakitiriya etafa oba vayirasi oba bakitiriya oba vayirasi bintu ebyo anti byabazungu nabyo simanyi bulungi waliwo kale tukayita akawuka ne bw'oyokya ennyama ogifiirako waliwo akawuka akatafa kubanga bakugamba nti bw'ofumba ennyama n'ogirya ate waliwo vitamins zojja mu ggwe kitegeeza nti waliwo akawuka akatafa nti oyokezza ennyama oba ofumbye ennyama gweogitwala nti eyidde kyokka ate bw'ogirya ate waliwo akawuka akatafa akakola ki akakwambala n'olwekyo nekitegeeza nti tewali kintu kifa wansi w'enjuba wano nti bw'obeera ng'oli muntu n'ofuka omusulo ewantu kati omuntu alina vayirasi oba obuwuka oba obutafaali mu muntu obutafaali obukoowa bwe bugenda n'ebbi obutafaali obukoowa bwe bugenda n'omusulo oba vayirasi ezikoowa zifulumira mu musulo ezita oba ezikuze oba ezitakyalina makulu mu nnyama y'omuntu zifulumira mu musulo zimu zifulumira mu bbi ebintu efaanaganako bwe bityo kyokka omuntu asigaza vayirasi ezikyakola mu mubiri gwe ekitundutundu ekinene ezikooye zitambula ne zitambulira ne zigenda mu kawago n'ozifuka bw'oba owakana ddira ofuke mu kikebe okibikkeko wayite ekiseera ojja kusanga nga vayirasi ziri bwe zaatuuka ku nsi nga zivudde mu bw'ennyama ate zaalulamu ekintu ekirala era omusulo ogwo ojja gusangamu ebivunyu ebimu nga biriko obukira ebivunyu nga biriko obukira emabega kati omusulo ogwo guba gwajjiramu obuwuka obwo tebufa bwe butuuka ate ku nsi ate bubbulukukira mu kitundu ekirala kati bye bivunyu by'osanga mu musulo abantu bajja kwerimba bakugambe nti enswera ze zigenda zibiika ebivunyu ebyo nedda enswera ziyina ekika ky'envunyu ekibiikibwa enswera okugeza enswera esobola okugwa ku bbi n'ebiikako eggi ne livaamu akavunyu ne muvaamu envunyu enswera esobola okugwa ku ffene n'ebiikako eggi ne livaamu akavunyu ne kayingira ffene kati ate waliwo ebivunyu ebyebika ebyenjawulo nga biva mu bintu ebyenjawulo mu bibeera bivudde kati omusulo gujjiramu
obuwuka buli obukooye mu muntu obujjira mu musulo. Obuwuka obwo bwe butuuka mu kintu ng'okifuseemu kati butandika okutandika okunoonya obulamu buno obulala. Kati bye bivunyu by'osanga mu musulo, oba tugambe nti oyina ewantu w'opamye nga tewali openi. Ewali openi enswera zijja ne zibikako envunyu, ate waliwo wantu w'osobola okupama nga tewali openi. Kati n'osanga nga mulimu envunyu, tugambe bbi wamupama n'omusibira mu kaveera. Bbi bw'omusibira mu kaveera ne wayita akaseera n'otukawo n'okasumulula n'osanga kalimu envunyu. Kati envunyu ezo ze zimu ku bakitiriya oba vayirasi, obuwuka obubeera bwakowa mu mubiri ne bufuluma ne byono. Ekirala, omuntu asobola okufa nga tewali nswera yamuguddeko n'omusibira mu luveera, era omuntu oyo ojja kusanga nga envunyu zimuliko nga nnyingi. Kati omuntu alina obuwuka obukuuma omubiri, obuwuka obwo tebufa na muntu, omuntu yaafa, bode yeefa, akawuka kasigala kalamu, bwo busigala bulamu, wabula embeera gye bubadde bubeeramu mu nnyama muli mu muntu ng'oli mulamu, bw'ofa buyina okukyusa embeera ne bujjira mu fomula endala. Buli kintu kyonna ky'olaba nti gw'olaba ng'ekipya n'ekyaliwo, gwe wennyini nnyini sooka weebuze nti lwaki obaako ebyalo ebimu by'otukako n'olaba ng'eyakibeerako kko, n'olaba ng'akimanyi. Waliwo ebyalo bye tugendako n'olaba ng'eyaliyo kko, n'olaba ng'eyakibeeramu kko, n'olaba ng'ekyalo kye weefaananyiriza, n'olaba nga okitegedde ekyo kiri mu paati ovu emizimu egitutuddeko. Tutuliddwako emizimu egyabeerabeera edda mu nsi eno. Okitegedde, okuzuukira kw'omuntu kwe kuzaalibwa kw'abantu. Oli ayinza okugamba nti olwaleero abantu nga bangi mu Uganda, ate abantu bongera kuzaala abaffe. Bw'ogamba nti abantu bazuukira mu bantu bano, kituufu tujja kuddamu bwe tuti eddiini yagenda okujja yasanga emyaka mingi emabega era ng'ensi eno erimu abantu. Kati gatta abantu ab'enjawulo okuva emabega eri mu myaka miyitirivu oba mu eddi oba luddawa. Kati abantu abo bonna olwali tusobola kugamba nti abantu bazaalazaala nnyo, olwaleero abantu bangi, abantu ab'edda baali batono. Nedda gatta emirembe, abantu abazze bafa okuva mu eddi okutuuka olwaleero, n'abantu abafa olwaleero, n'abantu abazaalibwa olwaleero. Okuzuukira kw'omuntu kubbulukukira mu mulamu, kyokka abantu bwe bafa ate eriyo abantu abakola training ezitagenda kudda mu muntu, nga abantu abamu badda mu training eza amagye, nga bonolota amagye nga mangi oba ebituntundu by'amayembe oba eby'emisambwa. Waliwo abamu abakwata training ezo, waliwo ate abamu abakomawo ku nsi. Okuzuukira kw'omuntu be bantu bemulaba bemuzaala n'ogamba nti omwana ono afaanana nguli gundi, omwana ono afaanana jjajjaffe gundi, omwana ono okweronda kwe mu kika muno kwalimu. Waliwo jjajjammwe eyafa nga tazadde naye nga yali mubbiruku lwe nga yeemakula. Omwana ono atwalira eddala omuze gwa jjajjammwe oyo. Omwana ono amatu gano gaali ga jjajjammwe gundi, omwana ono afaanana gundi. Era we wava enjogera egamba nti abantu munyiikirire okubbula abaana amannya g'abajjajjaabwe abaasaanawo oba abaaseerera. Okitegedde, teri kipya mu nsi muno, teri kintu kipya, buli kintu kyaliwo, buli kintu kyeyoza bweyoza. Nti olwaleero omuti bw'ogutema enkonge n'ekala, enkonge ojja kgenda okulaba obuwuka obubadde mu muti ogwo obuliikiriza omuti ogwo oba obukuza omuti ogwo, kuba buli kintu ekiramu kiina obuwuka. Ojja kgenda okulaba ng'enkonge eno mu kuvunda egenda kumera ebitiko. Ebitiko ebyo ze zimu ku vayirasi ezibeera mu muti ogwo, olwaleero nga tezikyasobola bulamu bwa muti ogwo ne zijja zizaalamu ekintu ekirala. Genda okulaba enkonge eyo nga ezadde ebitiko oba obutiko. Ebintu ebyo era ekitiko ekyo ojja kgenda okukiwunyako nga kiwunya ng'olubaawo oluvundu. Muddeyo ku nkonge, muddeyo ku miti emivundu, omenye ku kitiko ekimera oba obutiko bumera ku miti egyo egivunze, ojja okimenyemu wakati, ojja kgenda okulya nga kiwunya nga olubaawo olwavunda. Kati ezo ze vayirasi ezibeera mu muti, nti bwe gufa omuti nga gufudde, waliwo akawuka akatafa akalina okusigala nga kalina okulanda nga kavaamu ebintu ebirala.
ojja genda okulanga kumezeeko ebitiko byebimu ku birungo ebibadde bibeezaawo omuti ogwo. Kati omuti gukooye wabula ebirungo biri byo tebifa. Ti bw'onoofumba ennyama bajja kugamba ti ennyama ogifumbye ate eyina kyegenda okuteeka mu muntu, kitegeeza ennyama eyo tefa. Ne bw'ogifumba n'ogifiirako waliwo akawuka akatafa, nti bw'ogirya ate akawuka ako kajja ne keeyongera ku butaffaali bw'oyina ggwe ng'omuntu, nti buli kintu kirina omugaso ku kinne waakyo. Teri kintu kipya wano, teri mbwa ezaalibwa nga mpya, teri muntu azaalibwa nga mupya, teri muddo gumera nga mupya, teri bintu bikolebwa nga bipya. Ebintu byonna munammwe mulabire ku Life Circle ey'amakolero nti bafulumya emitayimbwa, ne bafulumya emmotoka, ne bafulumya ebikebe, ne bafulumya amabaati. Kyokka ebibaati ebyo mubikozesa eno ne bikaddiwa, ate ne baddamu ne babikuŋŋanya ne babizaayo ne babisaanuusa, ne bafulumya amabaati gwe goolaba nti mapya, naye ng'ate amabaati ago gaaliko ne ku nnyumba ya jjajjaawo. Ne bafulumya emisumaali emipya, naye ng'ate emisumaali egyo gyaliko ne ku nnyumba ya jjajjaawo. Baddamu ne bakuŋŋaanya ebikebe, baddamu ne bakuŋŋaanya amabaati, ebintu ebyuma ebikadde, ebimotoka ebikadde, sikulaapu, ne babitwala ne babisaanuusa. Kati amagezi ago omuntu g'akozesa, ky'olaba mu bulabika kitegeeza obutalabika. Ebyo by'olaba abantu bakola saayansi ne mu butalabika bwali, nti olwaleero emisumaali gikaddiwa, ebibaati ne bikaddiwa, ne muddamu ne mubikuŋŋaanya ne babitwala ne babisaanuusa. Bwe babisaanuusa tebigenda kuddamu kulabikirako butalagge, bigenda kudda nga emisumaali mipya, amabaati mapya, gw'osiriwale nti nguze ebbaati nti ppya, naye ng'ebbaati eryo osanga lyaliko ne ku nnyumba ya jjajjaawo. Okitegedde? N'olwekyo teri kintu kisirikka, tewali kintu kipya wansi w'enjuba wano, tewali kintu kikolebwa buto. Ebintu byonna by'olaba byonna byaliwo, buli kintu kyaliwo. Era ky'olaba nti osobola okusanga omuntu ng'olaba olinga gwe wali olabyeko. Egyo giba mizimu nga gye gisisinkanye, emyoyo egibatuddeko nti jjo mu myaka gya 80 oba mu myaka gya 1930 oba mu myaka gya 1950 oba mu myaka gya 1800 nti muba bajjajja mwe basisinkanye, baaliko bonna, baalabaganako, baabeerako bonna ku kyalo ekimu, naye baasaanawo babbulukukira ku nviiri z'abalamu bano abaana abato abazaalibwa mu mbuto z'abannyaffe. Kati emyoyo egyo giddamu ne gisisinkana ewantu, n'osanga omuntu nga wali obaddeko ng'olaba wali obaddeko olinga gwe wali obaddeko naye, n'osanga omuntu ng'olaba omwefaananyiriza nnyo, n'omusikaasika naye ng'olaba tomutegeera. Ekivaamu n'omusembera n'omugamba nga nninga gwe nali ndabyeko, noyi n'akubuuza wandabawa. Kati ne mwebuuza obeera wa, nakugamba mbeera kangulumira. Katono n'omubuuza oluusi musinkanye ku mukolo, katono agenda okweyanjulira ng'abeera Masaka, genda okulaba nga temukwatagana, n'omuvaako n'omugamba mwattu oyina omuntu gw'olinga gwanfaananidde, ninga gwe nali ndabyeko, mwattu nsonyiwa naye mbadde bannange. Kakati n'osigalawo mu bbanga nga weewuunya, twasigala tuli basiru, twasigala tulina katambala ku maaso, twasigala tusiikiriziddwa abantu abalamu. Okitegedde nti ekyo kifaananyi mukisanga mwena munjulira, n'osanga omuntu ng'omwefaananyiriza ng'omumanyi n'omulemerako biki, mugenda okweyanjulirigana mwattu nga temwemanyi, naye ng'ate ekifaananyi kikulaga omuntu oyo feesi ye si mpya ku ggwe. N'otuuka mu kyalo ekimu ng'olaba ekyalo w'otuuse olinga ekyalo kifaanana ky'omanyi, kifaanana nga embeera eringa eyali abaddeko mu kyalo omwo, oba olina ekifaananyi ky'okikubira n'amakubo gaakyo engeri gye galimu, nga olaganga ekitundu ekyo akyefumiitiriza ng'olinga eyali abaddeko wo. Okitegedde? Kati ekirala musobola okunyumya emboozi eyo ne muginyumya, mugenda okuwunzika nga ogenda okwejjukiza olinga eyalootako ng'onyumya emboozi eyo, olinga eyali abaddeko mu mboozi eyo, nga ogenda okulaba ebintu byonna by'otuukamu olabanga bye walimu. Oyinza okuba olina w'oyita, amakubo g'oyitamu ng'olinganga eyagalootako, olinganga eyolisibwako ku kirooto bwekityo. N'olwekyo ebyalo si bipya, ensi si mpya, buli kintu kyonna ky'olaba kikadde, wabula ebintu buzzibwa bujja. Omuntu bw'afa akomawo ate, akomawo. Okitegedde? Bintu bifaanaganako bwe bityo. Era ogenda okulaba oluvannyuma lw'ekiseera ebijja ebimazewo emyaka nga giringanga mu 15 oba 2, ebijja ebyo
abantu batuuka ne baggwamu n'obuwanga ne buggwamu ne lifuuka ettaka. Omuntu oyo bagamba nti aba amaze okusomoka olugendo lw'ettaka, aba alina okukomawo nga bwe yali. Okitegedde, naye abaana bano abazaalibwa be bakola amakka g'emyoyo, mwe muva ekintu maka, nti omusajja n'omukazi nga bali mu kwegatta, awo endagaano z'emizimu okudda ku nsi we zitandikira. Abantu bammwe abaafa okudda ku nsi baba bayitira mu byama bya tata ne maama nga beetaddemu obusolo. Wakati awo wabeerawo empaanyisiganya y'amaanyi agaabo abaasaanawo, n'okubeera nti basomeddwa ku lukalala, gundi gw'ogenda okudda ku nsi, gundi gw'ogenda okudda ku nsi, gundi gw'ogenda okuddayo odde mu nsi nga bwe wali. Wabula ono omwana gw'ayambadde bebi obanga bano beegatta mu kirooto libeera ggi. Kati ejje eryo terigenda kumanya kibaddewo. Ensonga lwaki omuntu basigala bagamba omuntu aliko omwoyo omulala, omuntu aliko malayika ye, naye malayika kye ki? Amadini gasomesa nti omuntu aliko malayika ye muwabule emugamba nti kola kino. Malayika kye ki? Oba boogeza bigambo, oba boogera kuno kumpi. Abantu bakomawo, teriyo kuzuukira kwa muntu kwe bagenda gira nti ensi amalalo gasame n'agali mu bibira ne ge bazimbako oluguudo, buli wamu waasama abantu bakomewo. Abaffe mugenda kujja mu nsi, mwabaliwo abalamu abazuukira babasanzeewo, bagenda kubeerawa. Okitegedde, ensi bwe yatondebwa luli ng'abantu bajyamu, n'olwaleero era ensi bw'eri ng'abantu bajyamu. Lwaki? Nti abagenda be badda. Okitegedde, teri mazzi musajja gaafuka mu mukazi nga gatonda mwana mupya, tegaliiyo. Omusajja amazzi gaafuka mu mukazi just waliwo science oba tekiniiki egattaganya amazzi ago okusobola okuzza ekyo ekyaliwo, kubanga ekyo ekyaliwo omuntu bwe yafa yaliko ennyama, kati yaddamu yafuuka mbuyaga. Embuyaga eyambala amazzi ago ne gatonda omwana. Teri musajja afuka mu mukazi mazzi ga mwana mupya, teri mwana mupya, teri mwana akolebwa mupya, teri muntu atondebwa mupya. Okitegedde, abantu bonna ng'omusajja yeegasse n'omukazi, abantu abo bonna bakomawo abazaalibwa bali mu mbuto baaliwo. Okitegedde, era ogenda okulaba ng'olina olubuto ng'oloota ebyalo, oloota oli luddawa, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu abaloota ebyalo, abaloota ki, egyo emyoyo egibatuddeko giddamu ne gibalambuza ebyalo nga bwe byali bwe gyabiringamu. Teri kintu kipya. Ebintu byonna ebiriwo bye tulaba byonna byaliwo. Abantu bonna be tulaba baaliwo. Omwana omuto gw'osanga ng'ali mu P4 gwe ky'oba omanya yaliwo. Okitegedde, kyova baga nti buli muntu alina ekimukuuma. Okitegedde, buli muntu alina omwoyo, buli muntu alina omuzimu, era bw'ofa muntu aba n'omuzimu. Wabula tutambulira mu layifu saako nga nejjudde tekiniikisi. Fe abaliko akatambala ku maaso gye tutasobola kumanya. Mbagereza ku bibaati ebikadde, emmotoka enkadde byafuka sikulapu. Mbalaze layifu saako y'ebibaati ebyo nti ebibaati byennyini bye bakugulako ewuwo mu makaago wabikoowa wabibambula ku ttooyi n'obisuula. Yali mmotoka yo neefuka sikulapu n'ogisuula. Kati ne bakomawo ate ne babikuŋŋaanya ne babitwala ne bakolamu amabaati. Ate ggwe enkya n'okeera ku hardware n'okomawo n'onyumiza abantu nti naguza amabaati amapya, naye nga bye bintu bye bakugulako mu makaago nga bikaddiye abajja bakuŋŋaanya sikulapu. Kati nkugereza ekyo ky'olaba bakola tewali kintu kipya. Ekyo ky'olaba bakola kati ky'oba osensinga okizze mu ntambula y'ebintu. Emiti gy'olaba, omuti we gugwa gufuuka ekirala, ekiwojjolo bwe kifa kifuuka ekirala. Waliwo ekiwojjolo ky'osobola okulinnya ne kifuuka ekirala, kyokka bw'oba tokirinnye kitta, ekiwojjolo kifuukamu ekisaanyi, ate ekisaanyi kisobola okufuuka ekiwojjolo. Kati layifu eyo teri kisaanyi kikubuulira nti nava mu kiwojjolo, kubanga guli mwoyo ogwambala ekigi kiri. Okitegedde, ekiwojjolo ne kikomawo. Teri kiwojjolo kisobola kugamba nti kyogera gye kyava nti nava mu kisaanyi. Kati naawe toyina layifu gy'osobola kunyumya mwe wava, wabula kintu kiri kimu ojja kugamba abantu nti nava mu kasolo. Taata ne maama be beegatta ne bantonda. Teri taata ne maama batonda muntu mulala, muntu mupya. Taata ne maama amazzi gali ge gatudde mu tekiniikisi ezikomyawo omulamu. Era kwe kuva ekintu maka. Buli lwe mukola amaka mubeera mugenda kukola amakka g'emyoyo. Myoyo ki? Amakka g'emyoyo myoyo ki?
waliwo emyoyo emirala nga gyo girina akayumba mwe gisibiddwa nga amakka g'emyoyo. Myoyo ki? Buli mwana gw'ozaala bakugamba ajja n'omukisa gwe. Buli mwana gw'ozaala bakugamba ajja ne malayika ye. Buli mwana gw'ozaala bakugamba aliko omwoyo. Buli mwana gw'ozaala bakugamba ajja n'ebibye. Buli mwana gw'ozaala bakugamba tajja yekka. Okitegedde? Kakati ekintu maka ge makka. Mwebase mu kitanda. Kyovula nti omusajja alina okwebaka ku mukazi mu nzikiza budde kiro so si misana. Emizimu giyita kiro. Okitegedde? Giyita kiro so si misana. Abantu abeegatta ekiro mbatumiddeko nnyo ne mbaagala nnyo ne mbeebaza okukuuma ennono y'ekintu kwegatta. Bano abeegattira mu loogi mu nkuba luddawa emisana g'obudde babi nnyo, bakyamu. So ekiro weewali endagaano z'emyoyo abantu nga beegatta. Amakka g'emyoyo, amakka mwe muva ekintu maka. Amakka mwe muva ekintu maka. Okitegedde? Kakati bana babuyabuya abalokole ngoba emizimu, simanyi kugobako emizimu ng'ate naye aliko muzimu, ng'ate naye muzimu, naye agenda kufaafuka omuzimu. Okitegedde? Teri kintu kipya wansi w'enjuba wano. Teri kintu ky'olaba kipya, buli kintu ky'olaba kyonna kyaliwo. Ye lwaki okitegedde? Kubanga ffe tusomesa abantu naye abantu abafuna amagezi agagoba enswera ku bbi batono. Waliwo ebintu bye tunnyonnyola nga ne bw'olisoma ne bw'olifuuka pulofeesa byo nga byo byaffe. Okitegedde? Bannasayansi basomye naye teri munnasayansi era asomye ku kintu ekyo. Ate nga kyenkugamba bw'okivaako ng'ogenda kuwangatta. Oba omanyi nga waliyo abantu abapya abatondwa, bw'oba omanyi nga waliwo omuddo omupya ogutondwa, bw'oba omanyi nga waliwo ensigo empya etondebwa, bw'oba omanyi nga waliwo ekintu ekipya, bw'oba omanyi nga ebivunyu byolaba mu musulo bipya, nkusaasiddeko ne nkutumirako nnyo ne nkwebaza emirimu gy'okola. Ate ne nkwebaza nti wamma kituufu otegeera nnyo. Enjuki egenda mu ttooyi n'egenda mu musulo, enjuki n'eggyayo ebintu oba ebirungo ebisobola okukola ebigabogabo eterekemu omubisi. Okitegedde? Kyokka enjuki ebintu byesengejja mu bbi kigambibwa nti ebikolamu ebigabogabo. Kakati awo wenjagala tujje, wenjagala kafirimu kano njagala ffena tukawulirize bulungi. Enjuki egenda ku bbi oba mu ttooyi oba mu musulo n'eggyayo ebirungo mu bbi ebikola ebigabogabo omuterekebwa omubisi. Era bw'ogenda okuwakula enjuki osanga ebigabogabo ebyo biyonjo bulungi era nga tebirina buzibu bwonna era nga tebirina buwuka. Okitegedde? Kakati enjuki n'egenda mu musulo n'egenda ku bimuli n'efunayo omubisi n'eguteeka mu bigabogabo omwo. Omubisi ogwo ogumu guba guvudde mu musulo, ogumu guba guvudde mu birungo ebiri mu bimuli. Kati omubisi ogwo gulimu bwe gwegatta n'ebigabogabo bino waliwo bakitiriya oba vayirasi oba bakitiriya byebiki vayirasi bintu ebyo nebyo binsumbuwa. Kale obuwuka ate obuliikiriza omubiri gw'omuntu. Okitegedde? Tuddeyo ku kintu ekigamba nti teri kipya mu nsi. Omuntu apama bbi binaagenderamu obuwuka binaagenderamu obuwuka obukooye mu nnyama y'omuntu bbi. Kakati obuwuka bwe butuuka mu ttooyi obumu ne bufuuka envunyu. Okitegedde? Enswera enjuki n'egenda mu bbi oyo mwennyini eyakooye munda n'ebaako ekirungo ky'eggyamu. Ekirungo ekyo ng'ate kigenda kudda kiyambe ggwe omuntu. Otegeera ki? Nti ekyaliwo era bwe kiri, ekikoowa kidda kipya. Okitegedde? Ekikoowa kidda kipya. Nti enjuki ebirungo by'ejja mu musulo ne mu bimuli n'ebigatta n'ejjamu omubisi. Omusawo n'akugamba mu ddwaliro nti omubisi ogwo gujja kuwonya okukolola. Omubisi ogwo bw'onoogunywa olina ekirungo ky'ogenda okufuna. Naye enjuki yaddayo mu musulo gwe wafuka ogwali gukooye munda. Ogenda okufuka omusulo waliwo obuwuka obuba bukooye munda n'obufulumya. Ate enjuki ku buwuka obwo bwennyini n'ebaako bwegenda n'eggyayo obukooye mundayo n'ekomawo obuwuka obwo ate n'ebuzza bujja.
n'ogenda okunywa omubisi ogwo nga obuwuka bwennyini obwava mu ggwe ate bw'ozzaamu mu nnyamayo. Kakati omuntu agamba nti waliwo ekintu ekipya njagala awanika omukono. Nkugambye baprofesa bangi, abantu basomye sayansi biki, waliwo ebintu ebyaffe nga byo byaffe, ate waliwo ebintu ebitali bikoppe nga tosobola kunkoppako bwongo, tosobola kunkoppako ekyo, tosobola kunkoppako kye bampa. Waliwo omuntu abeera nga baamuwa ekintu nga kituufu gwe n'ogeegeenya, gwe n'okola ki naye nga bino byo birala. Oba osomye oba okoze biki, waliwo ebintu by'otajja kwogera, waliwo ebintu by'otajja kufulumya, waliwo ebintu by'otajja kwefumiitirizaako. Ate ng'osomye otutte ebiseera, oli profesa, waliwo ebintu byetufulumya nga byo gwe tojja kubisobola nga ne ku lubaawo tebyaliyo. Kati kye tuyita okumanya n'okutegeera. Waliwo amagezi amakoppe amasome, ate waliwo amagezi ag'omunda agava mu bwakatonda. Okitegedde ekyo, waliwo ekyo kye tuyita ekyo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Tewaliwo kintu kipya. Opama akawuka ate ng'akawuka ako kajja kudda. Okitegedde nti opamye bbi, oba tugambe nti ente epamye bbi, ate bbi oyo ne bamuteeka ku kibala. Ekibala n'ogenda n'okinoga naye nga ebirungo byoli bbi oba obusabu obuteeka mu ttaka, ate bwazaala. Obuwuka buli obwajjira mu bbi, ate bwazaala obuwuka obulala. Ekimera kino ne kisobola ate okufuna obuwuka obukiyamba okukula. Kati obuwuka obwo bukiyamba okukula ate ne bujja buyingira mu bibala. N'olya omuyembe oba n'olya ennyaanya oba n'olya ki, naye nga ekintu ekyo kivudde ate mu bigimusa ebiva mu muntu. Ennaku zino bw'otuuka ewakuŋŋaanira bbi, waliwo ebigimusa bye bakola ne babifuula obuwunga, ne babirongosaamu. Ennaku zino babiwa abalimi. Kati bbi eyakuvaamu babiwa abalimi ne babitwala ne babiteeka ku birime oba ku bitooke. Kati kikyo kye nkugambye nti ky'osuula tokitwala nti wakisuula. Ky'osuula kiramu, kikaddiye ku ggwe, kigenda kutuuka ku nsi kiveemu ekiramu ekirala, ate oddemu okisange era okirye. Oba onfuna nti obuwuka bwe bukuvaamu bwe butuuka ku nsi ate buvaamu obuwuka obulala. Kyokka obuwuka obulala obwo bugenda kutonda ekintu ate kikomewo mu ggwe, kiddemu kitonda akawuka akalala nga kajja kegatte n'obutaffaali bw'olina. Obutaffaali obukoowa mu nnyama yo bw'ofulumya mu bbi, bw'ofulumya mu musulo, ate enjuki bw'enaagenda ku bbi ejja kubuggyayo ate ebukolemu ennongoosereza obunywere mu mubisi era buddemu bukuyambe. Ebintu byonna biyitira mu saako, life saako. Teri kintu kipya. Tewali mukazi na musajja beefukamu batonda mwana mulala, mwana mujja. Okitegedde ekyenjawulo nti emyoyo gino bwe gidda nti waliwo ebirungo ebiri mu mubiri gw'omukyala ebizimba ennyama ku mwana ono, naye nga bizimba ku ebyo ebyaliwo, emizimu egyaliwo. Ekintu ekipya gwe mubiri. Okitegedde maama gwatonda, naye ekintu ekyambadde mu bw'omubiri omwo kyaliwo weekiri. Mutuke ku byalo ebimu mujja kulaba nga mwabibeerako. Musange abantu abamu mu bitundu mujja kubeefaananyiriza nga mulinga baabeerako nabo. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Munyumye emboozi, ojja genda okulaba nga emboozi gye munyumye eringa enkadde, eringa gye mwanyumyako. Abuulira banaakoowa. Maama, emboozi za wano olemwa. Kale wayinza okuvaayo eri olina mpakanya n'amala ebiseera. Ensi si kuleekaana, ensi si kuleekaana. Manya by'omanyi, naye bw'ova ku byaffe ng'ogenda kuwangatto, gwe manya by'omanyi. Oba omanyi bya Yesu, oba omanyi nti emizimu bagigoba, ng'ate egyo emizimu gy'ogoba baali bantu nga naawe oli muntu, ng'era okimanyi bafa ne bafuuka ebyo. Kati gwe sigala ng'ogoba emizimu, mulimu egy'abamaama bo babbulaaza bo biki, gwomanyi gy'onoosibira n'ensi. Abantu b'osanga nga afudde lukonvuba n'alwala emyaka 4 naye nga tafa. Abantu b'osanga nga yagwa ku kabenje n'akutuka amagulu gombi. Bintu bye mweyogeza, kuvuma by'ovuma by'otategeera. Okutula emizimu, okutula muzimu ki?
okitegedde mu nkutula w'emizimu ngoba w'emizimu gobawo mizimu ki gwe bw'olifa ne bakugoba omuntu afa mbadde omuntu akomawo n'abeera mu bantu be ate n'abawabula byebirooto bye mufuna bino abalokole bye beerimbamu simanyi nafunye okwolesebwa simanyi mwoyo yaŋŋambye biki mwoyo yaŋŋambye komaaniina mwoyo yakugambye mwoyo ki mbadde emyoyo gy'abajjajjammwe egyafa gye gikomawo ne gikuwabula awo toyitawo wano kola bw'oti wano weeyise bw'oti okitegedde mbu nkutula w'emizimu ngoba w'emizimu mbu faya mbu njooca bw'obanga omanyi nti omuzimu gw'ogoba yali muntu era nga wali omumanyi bw'obanga omanyi nti naawe bajja kukuzza mu kyalo bakuziike siraba lwaki ate okola ekintu eky'obusiru ekifaanaganako bwekityo obwo bubuyabuya bubuze ye ate bakugambyeko buli nsi zirina engeri gye zimanyamu katonda abazungu bagamba katonda mweru okitegedde muzungu abawarabu bagamba katonda muwarabu era bo bamusinziza mu lulimi lwabwe nti Allah subhanahu wa ta'ala okitegedde abakatoliki ne bamusinza nga bagamba nti katonda muzungu era bamanyi n'omukuwoolera mu lulatini abaffe kati bali beeru omuwarabu muwarabu n'omuzungu muzungu gw'omuddugavu otulaga ki naawe omuddugavu oli mu matako g'abali naawe ogamba katonda mweru katonda muzungu ate ng'oli muddugavu ye lwaki wabeera babikira Mariya mu bifaananyi ba Yesu mu bifaananyi bamalayika mu bifaananyi malayika kigwa lolabe gwe bakubanga muddugavu kati gw'oli mu buyabuya oyina biki bye wali osinza katonda yaani fena tunoonya katonda omu naye twawula ennimi twawula enfukamira twawula ensinza twawula enjatula nti bali bwe babanga katonda bamuyita muti ng'oyinza okusanga ng'ate eno omuti oguyita ssere kakati amannya gaayawukana enjatula y'ebigambo yayawukana kati gwe omuddugavu otulaga ki gwe omuddugavu katonda waaliwa okitegedde wasinzanga otya kati ne mulaba abantu ababuyabuya eva babuyabuya okitegedde ne bakukkakkanya buli kimu ekityo ne bakikuggyako n'erinnya ne bakutuuma Jofule oba Sebastiyani okitegedde erinnya lyo ggwe lye baakutuumanga obabuuza abali awo ebintu ebifaanaganako bwe bityo amannya bwe gatyo bakaseekende kati gwe amannya go gwe buli kimu ne bakulaga nti ekikyo kiveeko obuwangwa bwo bubi kalica yombi kyokka te kalica yaabwe ate ne baagala gwe obeere mu kalica yaabwe nga bonoga nti ni Munyarwanda tulya ntungo tulya mpengere tulya bivuguto kakati oli najja nakugamba nti emmere gye mulya mbi olina kulya chipusi kakati ebintu gwe tulaba nga oba musiru oba mu buyabuya ebyaffe mudde ku byaffe mudde ku nnono tudde ku byaffe tusosowaze ebyaffe tusitule ennono zaffe tusitule bajjajjaffe be balina ebyaffe be balina emikisa gyaffe emikisa si gya kuteega buteezi muleme kubeera babuyabuya omukisa tebateega muteege omukisa tebateega muteege omukisa gwa kukolerera teri kirungi kyofuna nga toyise muntu oyo tosobola kuwasa noga nti nkoze okwanjula nkyadde wabewo omukazi nkoze embaga nga byavudde buvi mu bbanga abantu batuyana n'enkiiko ne babonabona ne batambula okitegedde ng'agenda kuwasabwasa mukazi emirimu gifuna omala gutambulira okufuna ebyobugagga omala kubonaabona wangi gy'oyita okufuna ebyobugagga okusoma okugamba nti ndi Makerere nfuuse profesa n'omulimu gwenkola kola ku ssundiro ly'amafuta nkola mu bbanka nkola biki omwana asoma emyaka gyonna mugimanyi ekyomusanvu myaka 7 senior 4 myaka 4 senior 6 myaka 2 Makerere myaka 3 okitegedde kubonaabona nga teweetegerera bakufuga biki okeera kunaaba kuva mu nnyumba matulutulu ewaka olusitofuna na budde bwawo osomedde mu bisulo bakuvuma bakujolonga oluusi okuza ofuuse muvubuka byonna n'obigumira n'osoma emyaka egyo gyonna n'osanga oli nga yasoma atudde mu ofiisi n'osanga abantu abawozanga simanyi omukisa gwa mukama guugwo ng'ate basabiriza abo okitegedde osanga abantu nga bawozanga nze ndi mulokole n'osanga oli ng'omwana yabonaabona n'asoma emyaka gyonna gye yasoma n'osanga ate oli ng'agamba bagundi bakodo omugagga bakkuba enfuufu naye nga basiru bawozanga tugoba emizimu tukutula emizimu tetulima bijja tetukola ki pumbaavu n'osanga ate nga balaba afunyeemu alina emmotoka ne bakolima teri kikolimo kya mwavu kikwata mugagga olw'ensonga nti omwavu emyoyo gigenda okwavuwaza gimaze kulaba ng'osaanidde kuyisibwa mu mbeera bw'etyo ebigambo bye twatula ebigambo bye tuwangaaliramu twegendeeza ebigambo bye twogera bye bitusannyalaza bye bitufuula bankuseere kati nga ne bw'okolimira omuntu alidde enkoko ku ssande omala biseera ne bw'okolimira omuntu afumbiddwa omala biseera ne bw'okolimira omuntu katonda gwawadde omala biseera ne bw'okolimira omuntu azimbye eggoloofa wali omala biseera okitegedde nti omuntu yenna agenda okufuuka omunkuseere
waliwo ebigambo by'owangaala oyogera, waliwo ebintu bye bajja bakugamba ng'obiwakanya nga teweefumiriza tofuna magezi gago banswera ku bbi. Kati emyoyo ne gisalawo ne gikugaŋŋalamya n'ofuuka omuntu atategeera, n'ofuuka atategeerekeka, n'ofuuka ekintu ekyerolerwa. Teri muntu yatonderwa kubonaabona, teri muntu yatonderwa kubeera mwavu, teri muntu yatonderwa kusabiriza, teri muntu yatonderwa kubeera nga mu nsi talinaamu kikye, nga talinaamu maka, talinaamu nnyumba. Bw'osanga omuntu nga buli kimu kyamulema, kati abapaatiri we baabasingira ne bagaa tukutte tutya abaavu bano omuzimu, tubakutteko tutya omuzimu nti omwavu tabulwa nnusu bibiri, n'omugagga aba ne ssente naye n'omwavu tabulwa nnusu bibiri, tugambe nti eggulu ly'abaavu. Kati bali ab'eddiini baali bagezi nnyo okugamba nti eggulu ly'abaavu kye ki, nti singa baasuula omwavu yasinga okusonda ssente, nti omugagga ajja kuleeta lumu, naye omwavu buli lwayiseeko wali akabbo ka caaki asuulawo 10 ky'alina, kamu kamu gwe muganda, tujja kubanga nga tufuna ssente. Kati ne baddira ne bakola kakulyombo eggulu ly'abaavu. Kakati abaffe buli muntu alina ebirungi, alina emmotoka, alina kalina, kyogamba abantu abo bonna bagenda mu ggulu. Oyo homuwaaka. Abakuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.